Ndejje Quality School Kitikko Mutungo ly'essomero ery'omutindo ogwa waggulu mu kubangula omwana mu Sachula kw'ossa ne theology. Ndejje Quality School lirina daycare, nursery, primary okutuukira ddala mpaka ku P7. Bano nno balina ekisulo kw'ossa n'abaana abava ewaka. Essomero ggazi bulungi anti abaana we bazannyira weewali. Omuzikiti nagwo weeguli ku ssomero. Ebyensula bya mulembe ddala anti n'abasomesa abatendeke tubayina. Emmotoka ezitambuza abaana nazo weeziri. Leeta omwana wo ku Ndejje Quality School Kitikko Mutungo abangulwe. Okuwandiisa kugenda mu maaso ku ssomero era atuwagadde tukubire ku nooti 774 nooti emu 51 25 oba nooti 772 34 16 42. Kuba mwaka faananyi nga gwali eyo gwawangudde omwaka mulamba. Mpulira essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange. Era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees. Omwaka omulamba era nebaza nnyo ba MTN Momo. Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. Wherever you are in the world, stay connected to Uganda with Afro Mobile. Whether you're in Qatar, Abu Dhabi, New York, Cape Town, or beyond, Afro Mobile brings Uganda to your screen. Watch over 80 live TV and radio channels all in one place, from news and entertainment to sports, music, and exclusive shows. Stream seamlessly for just $2.99 per month. Pay easy with Visa, MasterCard, or Union Pay. Download Afro Mobile today. Mu nseera y'emitimbagano si buli ky'olaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Set in the green quiet environment of Chira Municipality in Wakiso District, Chira Junior School Chito offers a good and conducive learning environment for our children, teaching both Islamic theology and secular, but also emphasizing co-curricular activities to nurture a holistic child. We boast of a first-class facility which include spacious classrooms, a well-stocked library, restrooms, ample play facilities, and the state-of-the-art school mosque. We have a fleet of vans that pick and drop our pupils to and from school. A professional, dedicated, and friendly staff will ensure that your child's learning needs are catered for. Our pupils participate in co-curricular activities like sports, scouting, handworks, and gardening. Try us, you will not be disappointed. Chira Junior School Chito, in pursuit of faith and wisdom. For more details, contact us. chirajuniorchito@gmail.com or chirajuniorschool@gmail.com. We are located in Chira Town Council, Chito, Nsasa, 1.5 kilometers off Mamirito Road. Ekutusibwako Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda. Weeyo ne Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna. Yeesigika si ya buseere, ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله جل جلاله atutegeeza mu suratu al-Baqara aya ya 85 waggulu Allah bw'amala okubanga okusiiba abamu baali basobola okuliisa ne batasiiba, then Allah nassa aya eno n'aga nti shahru ramadana, omwezi ogwa Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, gwe mwezi Allah gwe yassizaamu Qur'an, hudan linnas, nga Allah agissa ya bulungamu eri abantu, wabayinatin min alhuda, era eyawula wakati w'obulungamu obutuufu n'obukyamu, walfurqan, nga yo yeyawukanya ekintu byonna ebirimu okubuusabuusa, Qur'an yesalawo. Hudan linnansi, erungamya abantu, wabayinatin min alhuda, ate nga yo eyeyolese mu bintu byonna ebirungamya yo erikiriya erabika, walfurqan, ate nga yeyawula wakati w'ekituufu n'ekikyamu. Faman shahida minkum ash-shahra, abaasinkaniddwawo omwaka, falyasumhu, agusiibe. Waman kana maridan aw ala safarin, ate abeeranga mulwadde oba ali mu lugendo, fa'iddatun min ayyamin ukhar, aliwe ennaku ze. Yuridu Allahu bikumul yusra, Allah omwezi yagubalalikako si kubaagaza buzibu wabula bwangu, wala yuridu bikumul usra, tabaagaliza buzibu, walitukmilu li'iddata, mumalirize ennaku ezo muzisaale muzisiibe, walitukabbiru Allaha, ate Allah subhanahu wa ta'ala mubeerenga mumutendereza, ala ma hadakum, olw'obwo obulungamu Allah bw'abawadde ne musobola okusiiba, ne musobola okusaala, ne musobola okumusinza, wala'allakum tashkurun, ne mubeera mu abo abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa Allahu al-aliyyu al-azim. Ebadde kutuusibwako? Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku bodaboda, weyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna, yeesigika si ya buseere, ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. Eno ye Salam TV. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mu mwezi ogw'ekitiibwa Ramadani era omwezi ogw'okwenyagira mwe tuli ba mukisa nti tukyali balamu, tukyasiiba, tukyakola Mwenyezi Mungu byatwagaza okukola. Program ekkubo tugguse nate nze Mustafa Muhammad Mtuhe tuli ne Sheikh Idris Ahmed Kasujja Lubobbo mu studio okuviira ddala mu Emirates College Enkowe, musomesa waffe bwe tutambudde naye nga tulaga ekkubo bwe tusobola okutambulira mu duniya eno, kkubo ki lye tulina okukwata na butya bwe tulina okulitambulira mu. Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah, nange nsanyuse okubeera nammwe omulundi omulala. Kansooke mbalamuseeko nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikhe mwebale kusiiba. Alhamdulillah. Oba sifa abalina okwebaza abantu okusiiba. Allah waabwe alina okwebaza nti tulina enkola yaffe wano mwebale kusiiba. Mwebale Idi, mwebale naye nga ffe abalina okwebaza oba Allah waabwe alina okubeebaza. Tulina okubeebaza kubanga omulimu gwe bakola mulungi ate gulimu ebisoomooza. N'olwekyo okwozaayoza n'okwebaza byonna bintu byaffe bya mu Busiraamu. Mashaallah. Kati oli bw'oba omwebaziza ekisiibo la baasa fi dhaalika. Tekirimu bwa haraamu bwonna, tekirimu bidaa yenna. Lwakuba bidaa luusi tujja ne tuzisussa we zikoma oba ne tukozesa olupimo olutali lutuufu kukozesa ku kye baliise bidaa. Naye nga ashukuru ekintu ky'okwebaza kintu kya mu Busiraamu nga bwe njogedde ne bwekuba kukola ki ebeera ibaada nga muntu yagenda ogifunamu empeera. Naam. Muntu ayinza okugamba nti nabbi teyeebazaako ku muntu kusiiba oba webale kukola hijja oba webale kutoola zaka. Ayinza okugamba nti nabbi teyeebazaako muntu bw'atyo. Naye nga yensonga lwaki tebakikola. La kanti kaakati mu ddiini otunuulira bigendererwa. Talina bintu bye yeebaza, talina bintu bye yalaga nti asiimye ne bw'oba nga bibadde tebimuweereddwa. Kati mu ddiini tutunuulira kigendererwa, ekigendererwa ky'oyo akola ekintu ekyo. Olaba nga mu biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam basahaba balina ebintu bye baakola nga tebasobose kubirabira ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nga waali mulamu. Waliwo omusajja bajja mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga balinga abamuloopa. Yasomanga, yabasaazanga, naye nga buli nkomerero ya ssuula gy'abasomye oba ekitundu kyonna ky'abasomye mu Qur'an ng'agobereza ku qul huwa Allah. Ne bajja ne bamuloopa omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amuyita n'amugamba nti lwaki okula bwotyo. N'aga nti surat al-Fatiha ejjudde tawhid, surat al-Ikhlas ejjudde tawhid. Ate surat al-Ikhlas thuluth al-Qur'an. N'olwekyo njagala buli lwe mba nsadde ngikomekkereza. Era omubaka teyamuga nti wakijja ludda wa wakikola otya nga saakisomesanga. Okiraba kakati ebyo biseera by'omubaka byaliwo. Oli ojjukira oli gwe basoma ekyafaayo ennyo kye tusoma eky'omusajja sahabi baali balina gye bava mu lutabaalo ne bayita ku bantu nga mukama waabwe abojjeddwa omusota, naye nga bagezezzaako byonna bye bagezezza okumuwonya biganye. Kakati ne balaajanira bano ne baga nti musobola okutuyamba. Sahabi n'agamba nti tusobola, naye munaatuwaaki singa tumujjanjaba. N'agamba nti ekisibo ky'embuzi ekyo kyonna kyolaba bwe mumuwonya nga mukikuba nga mukitwala. Sahabi n'amusomera al-Fatiha n'awona, era embuzi ze ne bazimuwa n'azitwala n'asuubula. N'atuuka ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuyitiramu. Omubaka n'amubuuza nti ma adraka annaha ruqya, wategedde otya nti al-Fatiha ruqya? Kiba kitegeeza nti teyamala kulaba nga nabbi akikola asomedde omuntu ki, naye ekigendererwa oluusi ne bwino ono abuna
waliwo bwina ali particular asonga ku kintu noga nti hadithi eyo eyogera ku kintu bwe kityo. Kakati ate ne wabawo ahadithi ezibuna ng'osobola okuyingizaamu ebintu biyitirivu obungi. Kakati hadithi eyo ezo oba ayati ezo ebintu bingi ebiyingiramu nga bisobola tosobola nakubibala, tosobola ga nti 100 nga bisobola okuyingiramu. Kiraba kubanga obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yabusanga bwakubeerawo ila yaumi alqiyama paka lwalizingako ensi. Kakati singa daliilu nga buli kintu yakireeterangako obwino waakyo ali particular, singa ahadithi ze tulina okukulirako zijjuza ekisenge kino anti buli kintu kyalibaddeko hadithi eyakyo, naye osanga ahadithi oba ayati nga ayemu eyingiramu ebintu biyitirivu. Okiraba by the way omuntu omuntu singa agamba nti ekyo kiriko bwino mubaka teyakikola, singa nga kyali kyakubeera bwe kityo nti buli kino tulina okukola omubaka ateekwa okuba practical nga yakikola, kyalibadde kitegeeza nti yalibadde wakuwangaala ila yaumi alqiyama, asigalewo ng'alaga buli kintu ekizuuka ku tekinologi azze otyo. aleete hadisi. Abaffe tukozese gundi essimu tuzisomereko Qur'ani mushafu. Okiraba tulabe nti akisomye naffe tukikole ki, amafuta tukoze tutya otyo ku motoka. Kakati ebyo kakati waliwo abantu abakola dhikaari bazikolera ku buno obugundi obuli digito obulaadi. Ate nno omwana watto ekyewuunyisa ku ebyo byogamba ebyo bida ate ako kuti bakavumirira. Sinuulirangayo yali akavumiridde kano konyiga obunyizo ga nti subhanallah subhanallah subhanallah, wayitawo ekiseera n'okatunulako bwoti gati tuuse mu 8 n'ogenda kubanga oyinza okuba nga eneeyo yakuleeta emirundi 1000. Kiraba kakati ojjaga nti omubaka teyakola ki, kali kiba kitegeeza nti yali wakubeerawo ila yaumi alqiyama, buli kimu akirambike. Kiraba naye ekyo tekisoboka. Kati omusajja oli yakola ki, yajjanjaba nga ajjanjabiza al-Fatiha naye nga tekiraba nga ku nabbi, ensonga nabbi yamubuuza nti wama adraka annaha ruqya, wategedde otya nti al-Fatiha ewonya ddagala. Naye kakati kiri kyenkuga nti etteeka oba ayo oba hadithi eyinza okubeemu ng'eyingiramu ebintu biyitirivu. Kakati wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma, eyemala nga gwogenda mu Qur'ani ng'ogana yeeno tenzijanjaba. Kakati kyova olaba twalina program gye twategeka twagiyita almujarrabat, ebintu ebiri tested nebisangibwa nga bikola. Togamba nti bikyamu. Kati Qur'ani eyo gyolaba bwogenda mu bano abasomera rukuya bano abayinamu experience ne mu bitabo mu ebiri nga mutwalidde n'emiddo n'ebintu ebirala ebyenjawulo, waliwo ebintu ebibaga nti kigoba amajini, kino kigoba amajini, tebiriko ahadithi bingi ku byo tebiriko ahadithi, hiya mujarrabat. Waliwo yakikozesa nekikola nanootinga kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tewali kirwadde okujjako nga kiina eddagala lyakyo, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Otyo n'abatalitegeera era nabo bajja kubeerayo nga tebalimanyi endwadde zibalume naye nga tebakola ki, tebamanyi ddagala. Kakati eyo hadithi ogyapulayinga otya, naye nga talaze nti eddagala liwonya kino liwonya kino. Kati gw'obigezesa. Kati ne ayati ezo zolaba ez'enjawulo nti bw'obeera bwoti osoma kino osoma ayati bweziti bingi tebiriiko ahadithi, naye oli yagisoma nekimukolera n'agamba ne ku munne nti owaayi bw'osoma essuula bweti ng'olina ensonga bweti ekola alamutala kaifa ekuyisaawo. Waliwo shekhe gwe nasanga nga
yali agira baali balina edduwa gye baali basaba naga nti wajaalna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. kati ye nagamba nti tokola ki osobola oga nti ne tuteeka emabega ejjigi min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum tubabikka fahum la yubsirun nga tebalaba. kakati bagamba bwobeera nga oyina omulabe gutayagala akulabe tekikugaana kugisoma wajaalna min baini aidihim saddan okusinziira ku makulu gaayo okiraba kakati oli yagaa ndi wajaalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun naga nti okomaawo fahum la yubsirun fahum la yanzurun fahum la yasmaun la yasma kakati Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ekikola ki ekijja kakati ebintu ebyo naddala ebikwatagana ku Qur'an ne adiya na biki na biki omuntu tayinza kukigerezesa nekikola gwe nojja n'omugamba nti ate Qur'an teyakola ki bamanya nti tekyogerako oba teyakikola oyinza okuba nga oba tokoze eki oba toteebye kubanga bali benkugambye bakola ebintu nga n'omubaka waali ne batamala kumubuuza naye bo nga mu bino omubaka byasomesa ebiri jeno nga balaba ebintu ebyo bye bakola bijyamu otyo otyo kakati n'erigundi gye tusoma ennyo kissa ey'abasajja bali abaagenda ne bayingira mu mpuku ejjinja ne libabikka eyo nno omubaka sallallahu alaihi wasallam yakitunyumiza kati ne baga ntukoze tutya ne baga nti buli omu aleeteyo omulimu gumu ayogere omulimu gumu agukozese nga bakiyita tawassul okuyitiramu Allah asobole okwanukula edduwa yaffe otyo atuyise mu buzibu buno bwe tulimu omu n'agamba kino owulidde waliwo yagamba ekyabakadde be abeebakangaki waliwo yagamba ekyomuwala omulala kyali kya muntu eyajja n'akola n'agenda nga tafunye empeera ye n'amuguliramu oba akabuzi oba kaki nekazaala agenda okuddoga nti naleka wano obusente bwange kati faddal emmaliyo yiyo tyazakange onkudalira bukudalizi kali kenkana wekati tyayo yonna mali yava muki naye kuga kyengenderedde nti ebintu ebyo bye bakola ebyo Allah amala kubaanukula tewali daliiru eraga nti balina nabbi gwe babijjako berowooza nga bali awo ne bagamba nti kakati ki ekitujja mu mbeera eno nti buli omu ayogeremu omulimu gwe yakola khalisan liwajihillah nga muli akakasa nti yagukola ku lwa Allah agwogere then agambe nti ya Allah bwe mba omulimu ogwo mwe nagukola ku lulu tujje mu kizibu kye tukola ki kakali ebintu ebyo byetaaga okwetegereza ennyo kwegamba abantu tubeebaza okusiiba mu buufu obwo bwennyini waliwo na bino waliwo nalaba nga boogera n'obukambo buyitirivu nti juma mubarak juma karimu juma mubarak nti juma eyo ebeere yaki ya mukisa yakati hadhihi bid'a lam yafaluhu nabiyu sallallahu alaihi kakali ebintu ebyo bifaanana bwe bityo okwanguwa okubidiisa n'okuharamisa bikiraba kubanga ejjuma kintu kirungi ye idi yaffe ya buli wiiki kakati oli okwozaayoza ku idi n'ebirungi ebiri mu jjuma naga nti ejjuma yebeere ya mukisa ogifunemu emikisa abagamba nti kiri bida bakkiriza nti ejjuma idi ya wiiki anti simanyi konga baba bakkiriza nti ejjuma idi ya wiiki kati tewali buzibu naam
eyo yidi era naziri yidi waliwo ziri endala kakati yidi ezo zolaba kyova olaba omubaka yatukubiriza mu jjuma twambale engoye nga zanjawulo twambale engoye nga njeru ate ku yidi ziri yatugamba mpya okiraba kubanga kwena ejjuma ate abeera kutugamba ngoye empya twali kalubiriddwa ejjuma ya buli wiiki okiraba ebyo bamanooti bokka baali bisobodde bebandifunye ku mpeera otyo naye kakati kiri ekijja mu mwaka omulundi gumu oba ebiri yeyaga nti gezaako olugoye lupya wulidde kuno ku friday n'agamba ki lweru n'agamba lweru musobole okukola ki okwawukana kubanga muli ku mukolo gwa njawulo ogwa mbaga kiraba kakati oli okugamba nti juma mubarak oli n'avaayo obuvi n'akola ki kiringa kumpi ekirabika nti ekigambo kino ye takivuunula oba takiteeka ku yidi olunaku taluteekako nti n'obutakivuunula kubanga singa oli agambye nti ejjuma yeebeere ya mikisa mutuufu engeri gyosobola gyovayo n'omugaa nti ekyo kyoyogedde kikyamu kuba bwaddamu n'akubuuza nti emikisa balina gisaba ddi oba balina kugyagaliza ddi nti mutume teyakyogera bwati ozudde ekintu mu ddiini sheekhe mu ramadaani eno gye tulimu ku nsonga eyo yennyini tusomesebwa nti tulina emirimu mingi nnyo gye tuyinza okukola ate allah atukubisizaamu naye bw'otunulira emirimu gye tukola olwaleero era ku nsonga efaananako bwekyo nti waliwo ebintu byetukola nga nabbi saa sallama teyabikola oba teyabisomesa bwatyo olwaleero waliwo ne gundi aisha radiallahu anha yalinga bwagenda okusaddaaka sente nga amala kuzooza nazifuuyira n'akawoowo naga nti inna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiban kati naga nti nze ndaba nga olwe nzitusiza ku mutindo Malik ibn Anas omumanyi omu ku baimma abana bagamba nti teyamalanga kyetaago mu Madiina amala kufulumamu n'ava mu mbuga ya haramu kakati ate webaziika omubaka ekyo kiki si yatatambuzangamu nangatto kugamba ebyo mu basahaba byalinga bingi naye bannaabwe tebabirabanga nti oli akoze bida efoti ye anoonya mpeera era babalala babeerangamu bafunye ekyetaaguna naye maliki ngaeyaga nti apaana agenda eri uhudi apaana tekisoboka kibuga omwebasa omubaka sallallahu alaihi wasallam kiraba kakati eri mu ngazi kati sheekhe byetaaga okukola ki mu ramadaani gye tulimu tuwangalira mu tayimu nga zanjawulo tuwangalira mu tayimu nga omubaka si gyalimu n'ebintu byakyuka nnyo ennyambala gye twambala enda gye tulya entambula gye tutambula ne weather yennyini bw'otunula ekigambo ramadaani mwe kiva nga bwe twakyogerako wano omusana oguyitiridde obungi naki si bwe kiri kakati okukubisaamu ziri empeera tusomesebwa nti emirimu mingi gikubisibwamu tusigala tufuna empeera ezo tuyinza okuba tetulina access ku ntende mutume yalyanga ntende tulina bogoya tulina mapaapaali tulina nanansi tulina watermelon tutuuke mu kulya tetulegenda kulya butto tujja kulya muceere tujja kulya matooke tujja kulya kawunga neifaananako bwe bityo ne bwe kubeera kuliisa era kyekimu tusigala tufunamu era tukubisibwamu emirimu gyaffe gikubisibwamu ne tufuna empeera ng'eza nabbi saa sallama we baaliwo anti bintu bikyusi obusiraamu nga bwe nayogedde mu kutandika bw'obutunuulira kigendererwa ate era ebintu byonna emirimu gy'osobola okufunamu empeera gikyuka okusinziira ku muntu
akoze omulimu ogwo hasba alfard oba hasba alinsan wa hasba almakan n'okusinziira ku kifo mwagukoledde okusinziira ekiseera mwagukoledde okusinziira embeera mwagukoledde okusinziira kalicha mwagukoledde kakati waliwo ekintu nga gwe singa okikoze wano ewaffe nga kibalibwa nti oba owadde omuntu ekitiibwa ate awalala ng'oyinza okukikola ne baga nti omuntu oyo omunyoomye oba omuvumye okusinziira ku kalicha yammwe. Era nali mbirabyeko ebyo mu bino bye tubadde twogerako ng'omuntu aga nti omubaka teyabuuza ku muntu na mikono ebiri kale ebyo bigwa mu kalicha bigwa mu kalicha naye n'aleeta gumu kakali wano ewaffe omuntu ow'ekitiibwa omubuuza na mikono ebiri okiraba kakati ate nali njogera ne sheekhe wange mukwano gwange Dr. Abdul Hafiz nanga nti ate mu bazungu okubuuza omuntu n'omukono ogumu kiraga confidence kati olaba bwe byawukana okiraba oli okumukwata omukono n'omunyweza kitegeeza nti oli confident ate wano oleeta mikono ebiri ate mpolampola owulidde era kitaawo bw'omubuuza n'omukono gumu bonna abaliwo bagamba nti ayononekedde ddala omwana ayonooneka okiraba era ne bwe tuba tulamula mu shariya nga tulamula era ebyo tubikonsidaringa akikoleddewa nti wakikoledde wano kiraga kunyooma n'olwekyo bw'abanga waawo nga n'ebyawo abimanyi aba anyoomye era gwewadde omukono ogumu nga muntu mukulu wane waffe oba omunyoomi awalala si bwe kiri kyova olabanga mu gundi za usulul fiqi qawaid mweri ate nkulu baga nti al adatu muhakkama embeera z'abantu zitwalibwa zikozesebwa mu kulamula waliwo ekintu kyoyinza okukola oba sayini mu society emunega nti awo oba omansiza entungo toyinaamu kabuntu okabawaza abantu okusa ekintu kira batakola mu bantu awalala nokisanga tikirina gundi kati bakulamula okusinzira ewammwe ekintu ekyo bwe kitwalibwa bakulamula okusinzira ku kifo kyolimu bakulamula okusinzira ku mulembe gwoliko ekiraba bakulamula okusinzira ku busobozi bwo kakati ebyo byonna biriko gundi biriko ahadith kati omuntu awadde siringi 10 nga badde n'5,000 abagabye percentage ki 10%. 20%. Kakati ate gwe ayina emitwalo 10 bw'ogaba 10 oba kiki 0.000 teriyo percentage teriyo kakati temusobola kwenkana mu mpeera so nga omuwendo gwe mugabye gukola ki gwenka ogabye 10 naye agabye 10 naye otodde ku ki omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti okugaba wa anta sahihun ng'oli mulamu shahihun nga kasente okwatirira kakwatirire okinawe olina katono buli kyogenda ogula buli kyogenda okukikola ki okuspendinga omala kubalirira nolonya ekisinga kubeera ekyalaisi kati gwe empeera zogabye ezofuna towenkana ng'oli kiraba kakati agabye nga omuntu akola saddaaka nga muvubuka teyenkana n'oli akoze saddaaka ow'emyaka 6
awo naafuna empeera mpitirivu. Omuvubuka kyaba akyalina ebintu bingi ebitwala obwongo bwe ebyo ne ssente ze. Kyova olaba lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yamuteeka mu bantu abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah oba ekya arshi ya Allah yauma alqiyama yauma la dhilla illa dhillu wa shaabun nasha'a fi ibadati llah. Omuvubuka yajjayo omuvubuka eyeekuumira lwaki yayogera musajja mukulu oba mugundi mukulu aba alengera gy'alaga agasaawa yonna naye ono omuvubuka banne agenza okusaala banne abalesaawo nga tebafa nayo naye ono omusajja omukulu agenda okusaala nga ku banne 19 nabo bagenda kusaala. Allah akbar. Oli mutuufu sheekhe. Katuwumulemu katono. Tuli ku programu Ekkubo tulaba okukubisaamu mu Ramadhaani emirimu gye tukola nga tutunuulira n'emirimu egyakolebwa ku mulembe gw'omubaka n'ebyaweebwayo n'ebiseera bye baalimu n'omulembe gwaffe tusigala naffe tukubisibwamu. Bwe biba bikubisibwamu principles ki oba amateeka ki ge tulina okutambulirako oba bye tulina okutunuulira tusobole okufuna emirimu egikubisibwamu mu Ramadhaani oba oliawo n'ebiseera ebirala. Tuwumulamu katono tovaawo. Ndejje Quality School Kitikko Mutungo ly'essomero ery'omutindo ogwa waggulu mu kubangula omwana mu Sachula Kotsani Theology. Ndejje Quality School lirina daycare, nursery, primary okutuukira ddala mpaka ku P7. Bano nno balina ekisulo kw'ossa n'abaana abava ewaka. Essomero ggazi bulungi anti abaana we bazannyira weewali. Omuzikiti nagwo weeguli ku ssomero. Ebyensula bya mulembe ddala anti n'abasomesa abatendeke tubayina. Emmotoka ezitambuza abaana nazo weeziri. Leeta omwana wo ku Ndejje Quality School Kitikko Mutungo abangulwe. Okuwandiisa kugenda mu maaso ku ssomero era atuwagadde tukubire ku nooti 774 nooti emu 51 25 oba nooti 772 34 16 42. kuba mwaka faananyi nga gwali eyo gwawangudde omwaka mulamba. Mpulira essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees n'omwaka omulamba era ne bazadde ba MTN Momo. Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. by'olina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Eremu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Wherever you are in the world, stay connected to Uganda with Afro Mobile. Whether you're in Qatar, Abu Dhabi, New York, Cape Town, or beyond, Afro Mobile brings Uganda to your screen. Watch over 80 live TV and radio channels all in one place, from news and entertainment to sports, music, and exclusive shows. Stream seamlessly for just $2.99 per month. Pay easy with Visa, MasterCard, or Union Pay. Download Afro Mobile today. Set
promoting the green, quiet environment of Chira Municipality in Wakiso District. Chira Junior School Chito offers a good and conducive learning environment for our children, teaching both Islamic theology and secular, but also emphasizing co-curricular activities to nurture a holistic child. We boast of a first-class facility which include spacious classrooms, a well-stocked library, restrooms, ample play facilities, and the state-of-the-art school mosque. We have a fleet of vans that pick and drop our pupils to and from school. A professional, dedicated, and friendly staff will ensure that your child's learning needs are catered for. Our pupils participate in co-curricular activities like sports, scouting, handworks, and gardening. Try us, you will not be disappointed. Chira Junior School Chito, in pursuit of faith and wisdom. For more details, contact us. chirajuniorchito@gmail.com or chirajuniorschool@gmail.com. We are located in Chira Town Council, Chito, Nsasa, 1.5 kilometers off Mamirito Road. Okyali ku lutimba olw'emirembe Salam TV program ekkubo tuli mu Ramadani era tulaba okubisibwamu kw'empeera mu Ramadani twetaaga biki bye twetaaga okumanya. Kakati Ramadani sizoni ya kungula nga bwe twayogera mu gundi eye program zaffe zaayitaawo emabega nti n'emiryango egyejjana gyonna giggulwawo ne tunnyonnyola kitegeezo emiryango okuggulawo n'emiryango gyejja n'okuggalwa gy'omuliro okuggalwa ne shaitaani nezisibwa ku ki ku njegere. Kakati emirimu mu Ramadani kituufu ddala gikubisibwamu. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man taqarraba fihi yani fi Ramadan bikhislat min khiswali alkhair كان مثل من أدى الفريضة فيما سواه. omuntu bw'akoleramu omulimu ogumusembeeza eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mulungi abanga akoze omulimu ogwa farada mu biseera ebirala ebitali Ramadan. Oga nti omuntu bw'asaalira akabiri oba baadiya ya dhuhuri oba qabliya oba duha oba ani buli kintu kyonna kyakoleramu nga kirungi afuna empeera eza farada singa ekintu ekibadde farada oba afuna empeera za farada bwebanga farada gyeri ey'ekintu ekyo kati ngaeswala farada yaayo gyeri kati bw'osalira kabiri fi Ramadani eza sunna ofuna empeera za farada fi ghairi Ramadan mu biseera ebitali Ramadan. Era kyova olaba nga ate yagamba nti man adda fihi alfarida kana kaman adda 70 farida fima siwahu. Oli bw'akoleramu esswala eya farada oba ekintu ekya farada ekyamulaalikibwako afuna empeera za farada 7 mu biseera biri ebirala ebitali bya Ramadan. Kwega nti bw'osala subuhi ofuna empeera za subuhi 7 obanga ali ku haramu okiraba. Kakati kyova olaba nti yagamba nti al umra fi Ramadani taadilu hijja. Ramadan umra eri sunna naye bw'ogikolera mu Ramadani yenkana empeera za hijja kubanga hijja eri farada
empeera naye tekimufuula haaji. Tekimufuula haaji. Kyobola kati mudaafatu al-a'maali nyingi nnyo mu Ramadan. Man fatara saa'ima kana lahu mithla ajrihi, afuna empeera ng'ezaani omuntu bw'asiibula omusiibi afuna empeera ng'ez'omusiibi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay, nga n'oli gwasiibuludde oba bali baasiibuludde empeera zaabwe tezikoze eki, tezikendeddeeko. Kati ebyo byonna biri mu Ramadan, kiraba. Kakati kiri kyogambye nti biki bye tukozesa, principles, mateeka oba biki bye guidelines ze tulina okugoberera. Kasita okikola ng'okikoze fi Ramadan, ng'olina ikhlaasu nniya, kankole kino nfunemu empeera bwe ziti, nfunemu empeera bwe ziti. Naye kakati ekintu ekyo kifaanana bwe kityo kirinayokko ate ne baziyita, waliwo ze bayita repercussions. Oba waliwo oyina okitunuulira ate n'otunuulira ne opposite, n'ogamba nti kakati bw'oba ng'oli akoleddemu farada mu Ramadan afuna empeera za farada 7, kakati baliriramu abalese swala eya farada oba ayonooneddemu mu Ramadan. Kakati kwegamba nti tuteekwa okwegendereza nga bwe kijja nga tufunamu nnyo nga mulimu okukubisaamu n'okwonoona nako ebizibu era bwe bibeera ebingi bwe bityo, bisobola okubeera ebingi kubanga bwe bityo buli lwobeera kugamba nti buli lwokola ekintu ne kiba ng'okifunamu empeera nnyingi, kiba kitegeeza nti bw'oba okiresse era oba ofiirwa kinene, oba bw'oba okoze ekiri opposite oba oluzinga kinene, kiraba. Kyova olaba bakannabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti omuntu akola ekivve mu mmwe afuna ekibi kya mirundi 2 bakyala be, kubanga omuntu abeera n'ennabbi, awangala n'ennabbi, asula naye, aba wanjawulo, kwegamba alaba nabbi buli kiseera, kwegamba okusinga abantu bonna abalala basigadde, okiraba. So nga okulaba obulabi nabbi okumulaba omulundi gumu kikuteeka mu status ya bamuyita sahabi, oba ofuuse babayita basahaba, okiraba. Naye okubeera sahabi mu busiraamu privilege yanjawulo nnyo, okiraba. Omubaka yabogerako ebintu bibi, oli ne bw'abanga yamulabako omulundi gumu bw'ati kasita abanga yali mukkiriza, okiraba. Balina status ffe gye tutasobola kutuukamu, kati abeera naye ate buti abeera naye. Allah kyeyava yagamba ku gundi ku bakyala ba Lutu ne Nuhu, naga nti khanatahuma, otyo baba betrayinga, baalya mu babba baabwe olukwe, kubanga ogaana otya okukkiriza nga balo ye mubaka wa Katonda. Abatabakkiriza baali bangi, naye bano ababiri bwe yagamba baalya mu babba baabwe olukwe. Kakati naye kino kyogambye ekya mudaafatu al-ajr bwe kityo bwe kifaanana nti oteekwa okuleeta ki bwe kuba nga kuganyulwa ne loosi mweziri, ate era nazo zibeera ki zibeera nnene. Kati ekyo tuba tulina okukigenderera. Kakati ekirala oyina okumanya ebiseera
walibadde olina okumanya ebiseera ebisinga okuba ebisava ebikolerwamu kiraba kakati nga bwe tugambye ku sunan nti osobola osalira akabiri obanga asadde farida naye ate waliwo already sunna nga ate zo already ate zankizo kati omuntu wadde bwasalira akabiri afunamu empeera nyingi abanga akoze farada naye ate asadde zino qabliyo already ezimanyikiddwa zibayita rawaati bwe zirina ebiseera ate empeera ziba mpitirivu nobeerezo raka ebbiri qabla dhuhuri raka bbiri baada dhuhuri raka bbiri qabla subuhi raka bbiri qabla alasiri raka bbiri baada almaghribi ebyo ebifaanana bwe bityo ate ezo ziba n'empeera mpitirivu tasaana kati sola ngaeya duha kubanga eriko already empeera nyingi omubaka zeyajogerako kakati bwogisala mu ramadaani ate empeera ziba mpitirivu bwobanga obadde onaaba ku juma nonaaba olunaaba lw'ejjuma olwa sunna kakati ate bwolunaaba mu ramadaani jo teyabadde ejjuma maybe waliwo abakikoze naye kakati naawe aba atasobodde osobola okutandikira ku jjuma naye sheekha abantu bagambe nti omuntu tava ku mulimu ate nadduka ewaka nga yavuddeyo anaabye ku makya nadduka ataddeyo ewaka ate mbw anaabe afune empeera z'ejjuma omuntu ayinza okugamba njaga kuddayo waka kunaaba nekimuteeka ku bunkenke naye nti kakati ebintu byonna ebirungi wonna webikusangidde oba osobola obisanga kiraba nga bwe twayogera ku mulundi guli ogwayita twagamba nti omusawo talina kwekubagiza for example nti nze tisiina budde bugenda mu itikaafu kubanga mbeera ku duty nina okujjanjaba abantu omulimu ogwo gwennyini gwokola gwoboononyezaamu itikaafu eyiyo gukole bikulli ikhilaasi gukole ngaoli sinsiya abantu bojjanjaba bayise bulungi n'omusomesa bwotyo n'omulala yenna n'omuntu ono oba ovuga booda abantu bavuge bulungi ng'obanoonyaamu empeera naye omuntu okumuvuga n'atuuka nga n'omutima gati owulidde kakati ebintu ebyo oluusi tabikola ki bikendeeza oba bitumisa empeera zetwalibadde tukola ki zetwali tubadde tufuna netubeera nga tetuzifunye olwaki olwokubeera nti oluusi tulema okumanya ebiseera ebyo ebituufu byetulina okukola ki byetulina okuzikoleramu kakati kiba kitegeeza nti n'ebintu nga etarawih kati tarawih yali sunna naye ogwo gwe mulimu ku mulimu gwosobola okufunamu ate empeera empitirivu bwoba ogukoze mu ramadaani ng'omanyi nti omulimu guno bwe ngukola mu ramadaani nsobola okugufunamu empeera zaki za farad kakati olaba nti omuntu obudde bwamala mu tarawehe bungi ate nga neeraka ki nyingi era ndowooza naddala ezajjama era ndowooza awo olabira nti ebintu ebimu oluusi tujja singa ezo hadithi tuzitunulidde bulungi tujja oluusi tetubitaputa bubi kakati omuntu asadde tarawehe n'asaliira akamunaana banne ne basaliira akaabiri ono owomunaana tasobola kwenkana baabiri tasobola kwenkana baabiri kituufu kubanga mugundi nga Sheikh bin Bazi we yagamba nti ebikolwa gye bikoma okubeera ebingi mu ibaada ng'ate byonna bituufu n'empeera gye zikoma okuba ennyingi kati gwe bw'osaalira akamunaana oba okoze sujuudi mmeka buli raka erimu sujuudi 2
sujudi 16 ne rukuu mmeka 16 rukuu rukuu zibeera 8 rukuu zibeera 8 sujudi 16 ate asadde 2 abeera 8 abakusinga abalina rukuu nyingi abalina tashahudu nyingi ekiraba tasbihi nyingi subhanallah otyo byonna bingi kakati abakusinga kyobola kati ziri hadithi olusi zetujja ne tusoma nazo tuteekwa ozegendereza nti omubaka sallallahu alaihi wasallam teyasooka kukulaaka meka 8 fi ramadan obusobozi bwebuliwa wa fi ghairi ramadan kane bagamba nti kitegeeza bwaba teyasooka kulaaka 11 8 zezaki zeza tarawehe esatu zaki witiri kati ekyo tikiriiko daliiro tekiriiko bwino ani yagamba nti bwagamba nti tezisukka 11 nti eza ramadani ziriko 8 lwaki si 6 lwaki si 2 kubanga witiri yennyini yalaka 11 kati ekitegeeza nti kwegamba omubaka sallallahu alaihi wasallam teyasalako witiri kugimalako mu bulamu bwe yo teriimu hadisi anti witiri yalaka 11 maximum kakati kiba kitegeeza nti lwe yasala witiri n'azimalayo teyasala qiyamu layiri eri endala ate nga yali wajibu kuye okiraba kakati kiba kitegeeza nti waliwo emirundi lwe yazisusangamu gyetutalaba gyetutamanya anti bwabeera nga okuyimirira eno tahajjudi yalinga faradha kuye kitegeeza nti yagikolanga ate bwe yagimalanga n'asala ki n'asalirako witiri kakati lwe yasala witiri n'azimalayo oba oyagala gamba nti ye mu bulamu bwe ekya witiri yakitukubiriza ate ye n'atakikola kukimalayo okiraba kaali ebintu ebimu twetaaga kubyegendereza tewaliwo obwina agamba nti eraka za tarawihi ziri 8 kakati eno taksimu nti osinziira ku hadithi eno nti yasukka kulaka 11 gwe novuunula nti 8 zeze tarawihi eza witiri meka kakati bw'oba ogamba nti eza tarawihi ziri 8 kitegeeza nti yasalako witiri yalaka 5 oba 7 oba 9 tetusukka 8 kakati ebimu twesibako byesibe fere tuva ku nkola ya mutwe netusukka 8 tewali hadithi egamba 8 era baulama bangi bagamba nti eyo hadithi ekwata ku witiri tekwata ku tarawehi nti kubanga yagamba nti omubaka teyasukka kolaka 11 fi ramadan wa fi ghairi ramadan nolwekyo eyogera ku swala esalibwa mu ramadani nemwetali ki nemwetali ramadani kubanga tarawihi tebagisala fi ghairi ramadani so tusale nnyo nolwekyo tufube oli bw'aba afuba asobola okusaala eraka nyingi ezisukka ku ezo alkhairu fihi kathir obulungi obukirimu ekyo bungi olidde kati shekhe omuntu kwa ramadani etambudde omuntu ayinza okuwulira ebintu bino essaawa eno nga byamuyitako naye nga yandyagadde oba oliawo okwenyagira ku mpeera ezo yeekubagize oba waali waabeera atandikira waali waabeera atandikira allah ayinza omugattirawo eri oba tewali mpeera zabwereere kakati normally mu busiraamu ebintu byebatera okufunamu empeera bwe biba nga bikuyiseeko bibeera ebyo already byobadde nga mu bulamu bwo ng'obadde obikola obadde okikola naye embeera n'ekikulemesa kiraba ekyo empeera zaakyo ozifuna
eniyeyo bweba nnungi kati gwoba osobola okwekubagiza omuntu asobola okwekubagiza n'agamba nti ya rabbi nembeera nga kati sikyasobola kusiiba ndiisa buliisa alhamdulillah naye nsaba allah subhanahu wataala empeera z'okusiiba azimpe kubanga singa mbadde mulamu n'ebiseera byonna byenalinga nga ndi mulamu nasiibanga oba oli musajja musaaze wa tahajjudi naye ku lunaku olumu otulo ne tuba tungi agenza okuzuukwa bwe ati nga baziina aga nti subhanallah olidde sisobodde kusala gundi kakati oyo bwatyo empeera allah subhanahu wataala azikola ki azimuwa naye ono ayekubagiza oba olwakuba ekintu abadde takimanyi alina kussaamu maanyi mu kiseera ekyo ekisigaddeyo oba ku mirimu egy'enjawulo egisigaddeyo n'ateekamu amaanyi nenniyayi neeba nnungi allah subhanahu wataala aba asobola okumusasulamu empeera ennungi oba empeera nyingi. Sheikhe, abalabi ba Salam TV abalungi tubadde ku mulamwa okubisibwamu kw'empeera mu mwezi gwa Ramadan. Empeera zikubisibwamu ku mirimu gyonna gye tubeera tukola, naye Sheikh atugambye nti nekiri nti ekyokuba nti zikubisibwamu manya nti n'ebikyamu ate bye tukola nabyo bisobola okutunuulirwa mu ngeri yanjawulo kubanga tubeera tusaatuukidde mu kitiibwa ky'omwezi gwa Ramadan. Tuli ba mukisa kitugutuuseemu tukoleremu bye tukoze, naye tutunulire nnyo empeera, okufuna empeera empitirivu buli kyokolakola ngo enniya y'okukubisaamu bweziba farala ozikole ng'oyitiriza ate ebeere kati nga farala ekiseera kyeswala okukikuuma obutiribiri ne tutazikeereya ebyo byonna buli kyoyongeramu nga bwe bagamba nti aziyadatu fi lkhairi khairi, buli ekyeyongera mu kirungi nga nakyo kirungi kiba kyankizo oba kiba kyanjawulo. Alhamdulillah, tweyanza nnyo Sheikhe, barakallahu fik. Tusaba abawulidde ebigambo tugezeeko teeke mu nkola, tugezeeko ebintu ebyogerwa wano mu programs bibeera bingi, naye londamu kyolondamu ogambe waakiri kanneekwate ku kino kubanga ebintu bingi, kuliisa, kusaala, kulabirira boolabiridde banaku bamulekwa bannamwandu, ebyo byonna ate ebeera entandikwa ogende nti kati nsimbudde mu Ramadani, ntandise kino kyo sijja kukivaako. By the way, tebikolebwa mu Ramadani mwokka, ekyo tukijjukire bulungi, wabula Ramadani nti olw'okuba empeera zibeera nnyingi amaanyi tuwongeramu. Tujja kubasiibulira wano mubadde balabi balungi, mwekumire ku lutimbo lw'emirembe Salam TV, programu ennungi nnyingi zikyajja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night.
by'olina okukola obeere steady. Pini yo gikuume nga kyama, tugibuulira muntu yenna, kababeere wa luganda lwo, emikwano oba abakola mu bbanga. Tugiwandiika wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. H&M Restaurant Makindye ekutegekedde futali special mu kisiibo kino. Tokoowa ng'onoonyawo okusiibulukukira, anti byonna bitegekeddwa ku H&M Restaurant Makindye. Aw'okusaalira wagazi bakutegekedde emmere eya buli kika, abaweereza baaniriza abagenyi. Jangu owomerwe futali ku H&M Restaurant nga bwe twetegekera Idi, anti lugenda kubeera lusaniya ku lusaniya. Kale nno leeta famire yo yonna ku lunaku lwa Idi tulye tukkute, naye nga ku ssaawa ey'okusiibulukuka fenna tugwera ku H&M Restaurant Makindye. Kasozi Junior School e Namasuba Kikajjo ly'essomero eryekansa mu kuyisa n'okubangula abaana mu curricula, theory, eddiini n'empisa olwo nno basobole okufuuka ab'omugaso mu biseera eby'omu maaso. Ku Kasozi Junior School tuva ku nursery mpaka ku P7 mu Kisulo sako n'abava ebweru. Emmotoka ezisomba abayizi weeziri, tulina ne tahfiz abaana we bakwatira Qur'ani, abasomesa batendeke mu current curriculum okufuula abaana hands on mu masomo g'emikono, arts sako ne drama. Okwewandiisa kukyagendera ddala mu maaso. Tukubireko ku 0704 643 070 oba ku 0774 739 2. Kasozi Junior School, a journey to excellence. Kuba mwaka faananyi nga gwali eyo gwa wangudde. Mwaka mulamba. Mpulira essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange. Era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees. Omwaka omulambe era ne bazadde ba MTN Momo. Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. Hadithi y'olunaku. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma baada barungi abaliyo mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne programu yaffe ya hadithi y'olunaku, hadithi ezogera ku kusiiba okw'omwezi gwa Ramadan. Olunaku lw'eggulo twayogedde ku sunna ez'okusiiba, ntwogera ku kwanguyiriza okusiibulukuka ebbanga ly'omala ng'okakasizza nti obudde butuuse. Leero twongerako sunna endala ya ddaaku. Abamu nno bagigayaalirira naga nti nze simanyi bwe ndya ddaaku ate ntumbira olubuto, simanyi bwe ndya ddaaku asaagala kuzuukuka binkooya. Nedda, tukugamba weba sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Obanga ddaaku akutumbiza olubuto lye ekintu ekitajja kutumbiza lubuto kubanga weemanyi, naye tosubwa mpeera za ddaaku. Hadithi eri gitwayogeddeko ya Sahal bin Saadi ng'agamba nti la yazaalu nnaasu bi khayri ma ajjalu lfitra, abantu bajja kusigala nga bali ku bulungi ebbanga lye banaamala nga bangwiriza okusiibulukuka mu njogera endala erimu wa akharu sahura, ne bakeereya ddaaku. Kakati mu hadithi ya Anas agamba tasahharu fa inna fi sahuri baraka, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mulyenga ddaaku, mazima ddaaku alimu emikisa. Ate ne Amr bin al-As n'atunyumiza ng'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fasulu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu sahar, nti enjawulo eri wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abannannyini kitabo Abayudaaya n'Abanaswara abaatusookawo, aklatu sahari kwe kulya ddaaku, bo tebamulya, ffe tumulye. Kale
eyo sunna mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bw'olya ddaaku ng'oyagala bwagazi kukkuta nga yenniyayo tojja mufuna mu mpeera ne bw'omulya kutuukiriza sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ate naddala mu bigendererwa mulimu okuwa amaanyi osiibe ng'olina amaanyi oleme kunafuwa kubanga Allah kye yakwagalamu si kukunafuya wabula kumutya. Kale tugamba eyo nayo sunna tugyekwateko tusiibe nga tusiibuluka mangu ng'ate ddaaku tumulya leeti bw'oba osobodde.